kugulire poloti ojja gisanga ono mukyali mu Mukwana izo Kadama abeera mu Mukwana ennaku ezo ku wiiki egi kati bayinza kuba bakyali mu relationship yamuweereza ssente ate ne bayomba ono naye n'agamba nange kampitire wano Kadama baba kuba eddagala eri batabula omitwe beekyanga mudakiika budakiika neri baddagala baba kuba eddagala erindi eribuzabuza simala tubakubye eribata mukwano okwagala mukwano tubakubye eribata sima ebiki kati baba kubiramu eddagala eribawuza omutwe ne bawungira ddala emitwe bakadama ne bawungira ddala emitwe Kadama yakola ki tewali naye obuzibu bwa Kadama bwe balina beekyanga olinga inawo ngolinga inago baliko ekigundi balina ekigundi bana ebibozi by'omusajja ono tebiggwayo naye bannange olwaleero gye mmenye nenga mukama Katonda pilot MC Magombe oli wagambye Dr. Sevume Kalolo Dr. Kalolo Sevume Dr. Kalolo Sevume sije yalongosa Kalolo waliwo eddala waliwo erinnya eddala eryokusa erimuweebwa olw'okuba nti ki Professor Dr. Kalolo yalongosa Kalolo bulungi nnyo n'akajjamu ekibumba n'amala n'akizaamu n'akazaawo nekatambula abasawo ne bamuggyako ne bagamba nti gwe genda oli dokita gye muggwera kati mu kulongoosa be baprofeso noloba okulongoosa abalwadde mukutu kwetuli Tronaz Media tweyanze gemwe nabikumira ku mukutu guno mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga ate mutuwe likes sobolo kubanga tugenda mu maaso tubaweereze mu commenting gwe kyowulira nti kyoyagala tuwayi kino tetunakyogerako gwe kyowulira ng'ogamba naye MC Magombe kino oba tewakira wadde ng'omumanyi nga olaba oli toyina bw'omufuna wegenda mu comment section awo ongambe naye ojjukira bwe twali egindi embeera yaliwo niyo lwaki oli bagamba nti oli tosobola okuwa comment nga 10 ku video emu omuntu omu kati zo likes lwaki tebakkiriza nga 10 olina okuwa likes 10 ku video emu ng'omuntu omu yagikuwadde anti ziri oli awandiika naye zino yizo kubanga robot kati bw'okola likes wano n'ogiteekako emu kati boddamu n'okuteekako ey'okubiri oba oggyeko bujeeri oba tompadde ne mama yo bonyongedde era bw'ateekamu n'akolamu aba akuggyeeko naye mama nyongedde era waliwo ngamba oba ompadde ebiri gwamanyi oba owedde oba osigala nga toyina kati awo kitegeeza olakinga omulundi gumu toddamu kwakobiri ozi ng'agenze ku vidiyo ndala ne bw'oba onyumidde vidiyo tebagirayika ebiri olina okubeera ng'ogirayikinga gumu n'ogenda ku ndala eri ayinza okugamba bana ate kano kasofu kamwongere ate ku TikTok temusukka vidiyo 3 bosuka mu video 3 atawo bo byono nogamba erabe eno ti nate bo likinga ngo commentinga bobo likinze ngo commentinga awo kikuru kirungi nnyo nebo likinga 10 ate ne comments muzigaziye ko muleme kutekako buli bo mojinga ate ka bo moji bobiri nokategezeza chati kano ngasitegedde ngasitegedde buntu bamutekako omuntu nasigala nga tategedde obategeza ki agamba ki kumba ali mukute kunyiga kolisa kumba ali kunyiga kolisa gamba leka toyongera mwana yagamba ati egondo oyasa ebyuma byaffe nakutemya hako nakutemya mabya Katonda yangambe bya Katonda waya ate watu ugenda mu kamera to oyogerera ddala ebintu ate naawe ebinkuba Katonda wamukoze ndisimayi ati namugamba olaba kati kansala waffe omulungi ebintu byakoze
muntu tayintasosola butasosola mwasemba ninga ndo omuntu butasosola mbako munabyafuza ino okusosola ye wakibina kadi alina kadi kati alinga aline bili wonga ayina ya NRM naye n'abanopo n'abamukiririza mwana mukanda magombo kwangu Wamukisa nebuza we mukubira kansala sirabawo wamukisa bobongo oli okubera ngo ina kadi biro kiba kyangu nganawe nupu nabagamba banange oba kiki oyo kadi yafa bene nayo wadde tagirina naye abere nayo ate no neno bagamba waffe kati mu ngali yonna yonna enyangu aba NRM baba balese bya Katonda Albert nga kasala ogombolola lekibuka n'abanuupu balese ye ate lwaki mutawanya ezo sente electoral commission ebetereka ntede obalangirira mulangirira tewabaawo kirala si musango teguba musangire weerayo n'omuntu nga bibina bibiri bimukozesa ate ekyo kyandibadde ky'amaanyi kiba kikulu nnyo awo ekitundu kiba kigenda balansinga tewabaawo kwekubirira omanya buli muntu ajja mukolera n'obwenkanya nga woogeze tagenda kugamba nti goli wa nuupu wenaremu bw'osanga ng'ali ne wa nuupu muba mukimanyi oyo wakibiri kati kitegeeze kivaamu mwena nga mukolagana mwina kukolagana wano wamu abasinga obungi mwe mutwala ekitundu naye bannabyabufuzi abatuufu kati ate yo baba tebamwagalirako ddala mwe abantu muba mumwagala nti oyo kansala waffe talina bizibu nate bo bali bennyininyini abali mu kintu bannabyabufuzi abalungi ab'ebibiina bagamba kiki kino ekitambuza oba bagiyita mpiri bbiri omusoto gw'emitwe ebiri guddayo wokukangidde gugenda gutambula butambire gugenda neri we bagukanga gutambula butambuzi ne gugenda naye ng'ate ekyo kyekirungi oyo omuntu abeera nga ekitundu nga ajja kitereza mangu naye nemugate kansala mba nkukubyewa ate kakati oli bw'ogezaako eri ayinza okugamba ate kati alina kaadi yaffe ate nawogira sayidi eri n'akolagana n'abeeri bakitegere butegeezi nti ye muntu w'abantu kaadi zino ebibiina bino abantu tebakulembera muba mumulese bulesi ninga ate abantu baba bamwagala omugaso guba mu bantu ate Katonda kyakola kye kituufu yitayagala ntalo mu kitundu kye tayagala ntalo mu kitundu kuba akulembera abantu akolera abantu ate nammwe babawagizi mulema mujjewo akajanja bw'oba omusanze n'owa yero ate ngo ye kyakubakola kiri eki engoye azambale aziwe abeere nga abasajja ab'abakazi abangi abasale ebisa kakati newikingenda kwambalaza nno ate gwa tuli mu mukuba ewiki eddako ekintu ojja kuba kimazi naye nga bantu bo bamukiririza amate n'ogwo guba mukisa gw'amaanyi so baba NRM ne bagamba affe gye waffe n'abanuupu affe gye waffe ogoloze bebiro bitera kulabika jangu nyonyo laba muba ku mikutu emutenga muri mukuteesa nga mukutu nti agono gwa kinti gwa NRM nti noyogera ekintu genda okulya batandise obuzibu buli bumu oyo tumwekengere obuzibu buli bumu kubeera nga t-shirt ya nuupu mu wiki eyo mukulembeze w'eggwanga nga ine okukyala mu kitundu ng'atolina okukyusa yambale ye nedda wabeera ng'omukazi omukubira n'omugala kati nfunye obuzibu nalwalidde eno kati nga olinda wiiki ejja kitegeze wiiki eno ebeera yaki ebeera ogigattidde eno obeera ogattidde kati ewiiki eri ng'ogoddo ng'oddayo eri ngomala ng'oddayo eri kati bw'oddayo ekyo kyangu ojeze mubala wiiki emu ngeno mazeyo bbiri olesize enkayana no oyina eddabo linga wiiki z'ebbiri ati bwe kiri katanda ojja kugamba eri tetugibalirayo eri mbaddeyo nga ndimu ebadde ya bulwadde kale oba omanyi nti noolwala funa kale woolwalira ati naawe nga obabuuza ani mukulembeze w'eggwanga yasalawo mukulembeze yasalawo yaani mukulembeze w'eggwanga yaani nti yoyo kakati mwali mwagala nange embeere ntya mutukirize tugende mu maaso nze mbaagala ya Katonda wamagenda mu maaso n'ekintu ovuga ekintu ogwo mukisa nnyo ate nze akatundu ako bandibadde tebalonda nakulonda ezo sente bandibadde bazikola mu kirala tebatawaana
akati kuba kati kyenagambye twagaye kati ate waliwo yagambye kati bagira ati aba nopo bagala kuba olugezigezi nti tebakyamwesiga tebakyamwesiga olwokuba mbaoli alina kaadi kati balina kaadi kabagala oleeta akavubukavubuka awo ate bo tebakimanyi nti nalina kaadi oba olina kaadi ya nopo oba omaze kati twabagambye naffe aboogera ffe babadde amatima gya nopo kati bagenda otegeerera empologoma nti ate aba nopo oli kasala wa nopo wa NRM wa nopo kansala bya Katonda abantu etwe wano wacenga obusenzi empologoma ezinga zonna ziwanda mulyaga kiki kyemukoze kitegeeza kati butali kifo kitalina kubaako kaadi lwaki mumwesiga kyekyo kinini mwe mutukuba okumwesiga yetu munemugaga kiki kyewali mukoze n'agamba sigenda kiyingiramu kyamwe kyaba nuupu mukyogere ng'ate bakiraba mugambe nti afe twategeka kino bya kansala by'eggombolola bya Katonda batinagano kiyingiramu bo aba NRM tebakiyingiramu buli kimu akibeereramu ddala era wabeera ku mukolo gwa nuupu wa nuupu kiria wabeera ku mukolo gwa NRM kiria bya Katonda abikola atya naye kankubuulire ebyobufuzi sibitegeera ebyobufuzi kabwongo kati nalabye Stacy Amayanja ng'ayimba ku mukolo gwa NRM ate ye president w'ekizimbe kya president w'ekibiina kya ziti NPP oba NPP president kwa ayina ekibiina ekiki ayina ekibiina naye nagenda nayimbira bavuga yayimbidde bavuganya nze saamunenyeza nganzi nina musasiddeko nenga kati bagenda kutandika makuba amajama nante olusi oyinza okwesanga yandibwa omutuufu nti oyinza okwesanga nga eri bizinesi ate nga wali mu kuyimba bamuwadde omulimu ate wagenda okujja sente zikola ki zitambuza ekibiina kye kwakyasobola okimiriza bw'anaagoba omulimu nga temu sente mwajje ziyimirizaawo kampeyini ze akitegeeza wabamu yabadde nga wa kibiina ekirala wano kati nga bitumanyiiko bwandigenze okutya ng'anoonya jadda ne ku kitundu singa banatera omusengulawo singa bamunoonyerezaako dda singa batalisedde munoonyerezaako naye leero ekirungi kati munaamunoonyerezaako okimanyi pulezidenti w'ekintu tebamunoonyerezaako omunoonyerezaako kiri kiki namunoonyerezaako abekibiina ye kimukulembeze waakyo yalina obbalaga kati ekiye kibalaze ate mukulembeze mutuufu ate omuddiddemu yabalaze nti kaakati president w'ekibiina kya NPP National tekikosa owa NRM okuwa omulimu kasita guba mulimu eri bizinesi zonna ze tuyina tetuteekawo obupande nti bano bokka benina okuguza tuteekawo nga twagala abaguzi tetumanyi oba baakyo babaawa oba bafubutukawa naye gwe kasa baleeta ki kati ebibiina ate birina ogwomweze biri ebibiina bibiri mujjawe ne mujjawe biri ebibiina ebyo bibiri byo byebimanyi nti ono tomuwa mulimu nawe ono tomuwa mulimu kati tulina n'abafumbi b'oku mikolo tulina abanupu nabena era bw'ofiirwa oli wa NRM bayita mufumbi wa NRM bw'ofiirwa ng'oli wa nuupu bayita mufumbi wa nuupu ndi kakati abanupu munalwawo ffa oyo wa nuupu yagenda kaviiramu paka mwetufiirwa mbakale mulifiirwa nawe NRM bwakali nobboka balwawo okukola emikolo kuba gye emikolo gya nuupu girwawo okukola nti bakoze emikolo nga kye ate NRM yaafunamu olw'ensonga nti bo bakolakola emikolokolo ekitegeeza era basiba beewala manyi n'okugendako ku lediyo awo ku mambo tebabakyaza omufumbi wa nuupu naye nga bo abafumbi mulimu gwabwe ogw'okufumba si nti pati nti bamukyaza ayogerera ekibiina wabula ayogerera ng'omufumbi wa nuupu naye mugamba nti naye yagamba mpozi naddala wanupu yagamba mpozi singa nga kati nga owa NRM nampita mu mufumbire olw'okugira ennyo ng'oli abadde alina gye yalaze nga nze wene nga gimikono giriwo ku mulundi gwe gumu ngenda ne mufumbira naye muleega ssente ategere nti simufumbidde lwa bulumi kale obuntu n'osuula bizinesi yo lwa byabufuzi
sikusula business okwo era kubanga kusula business kubanga ogamba baliwo ebintu banange bitetaga ate kuleeta mubiri ng'ebintu byawukana ebintu byawukana tebifaana tebigatta ng'ebintu byawukana naye kati gwe bonna ogamba ti kaakati nze sajja kuwadde omuntu akimanyi gwa mitwalo ago gwe n'omugamba njagala kakadde olw'okuba oli wa NRM mukyali bubi nnyo ali walwerawo n'embeera kati fe tugattako kati awo nze ndabira ddala oyinza n'obutatufumbira mmere ennungi ali kati manfumba era nga nina okufumba omukolo gwoggwe kifumba nga ni musanyufu kati tuita kati muteekewo n'etteeka nti kale bw'oba ofumbira eno yambala ne t-shirt ngoyambala t-shirt ng'oli mu kufumba yakutegese kati nze ndi mufumbi wa Nuupu kati awo NRM ampadde omulimu olw'etteeka erifuga omukolo gwe yambala ne t-shirt muleeta akajanja malina okwongezamu ne sente mali nkwongezamu n'ez'okwambala t-shirt gwe zongeze tetufuddeyo tuzikuwadde naye yambala t-shirt ate zaagala sente musooke muzima abategeka emikolo musooka ne mumuwa sente n'agera n'agula ebintu n'atandika kukola awo mulyoka muleeta t-shirt nti buli ali wano yenna alina okwambala t-shirt nga nkubye essimu nga ntumye emmotoka nga ntika ebitu ng'obitwalawo nkubirawo omwana ati atuvuze wali kumpi awo ndeeta emmotoka tuteekeko ebintu waliwo ekiganye nga kiki bagala kunyambaza t-shirt okimanyi nti abantu emirimu bagyonoonye obitale sebo wabawo ekitu eriyo lino agamba wabeerawo ekimala kimala kati ate kisuse kiriza okujja ofumba bakukase mu bulumi kubanga sente zogenda funa wano ogenda kuwaako omuntu olina gwogenda kuwaako wano zirira gwe ngenda kuwaako naye nkikoze naye nga mbadde siri sapoti sikola ki ng'oyambaani gwe nyini mukolo ng'onyambako nawe okimanyi sibafumbira kati lekawo bintu byange byonna genda ngenda n'ebintu byange ate ebintu nabisasudde ojja komawo bikime agala kajanja nalugezigezi bannaye abantu mwina abantu bakola akajanja n'owulira ng'oli ako keesi n'ogamba naye bannaye ye ndi kuki kuba musaayi kwebagala abawagizi b'ebibiira bino baliwo okwagala nga kukwa musaayi era ng'eriyo n'abafumbi agamu mulimu bagukuwadde nti nkolera kampani eno ene mu butuufu sigenda fumba mpulira sewulira bulungi naye naagana olw'okuba nti pata tebagifumbira naye nga akasente akagala olw'okuba pata tebagifumbira kati so kyekyo so kati sitesha baba yakoze ekintu ekyo n'agenda n'ayimba ku mukolo gwa NRM yalaze bannakibiina bizinesi yanjawulo si musango era tetujja kukusanga nti tukusanzeyo ku kibiina oba ekya Nuupu oba ekya NRM wakati tutwogera ku NRM nti yayimbidde ku NRM naye kitegeeza ne ku Nuupu asobola okukola ki okuyimba kitegeeza ne ku Evodisa asobola okukola ki okuyimba nti guli muki mulimu so tojja kugamba nti kati nsigaza kuyimba lumu waffe we tunaaba tutegese ate n'ekikye kyennyini n'akiyimbira kati n'abayimbi kati abamu kati tuyatangazizzamuko ku bayimbi era eriyo abamu tumanyi nti kakati ono yo ayimba ku mukolo gy'abano noono ayimba ku mukolo gy'abano naye kyembuuza Walukaga bwe bamuwa omulimu tayimba sayidi eri kitaaga na komenti nga yinatu tujja musalirawo tujja musalirawo nga Walukaga kitaaga na komenti nga n'atubuulira n'agamba saa Walukaga nkutumiddeko ogamba otya nti bitambula bityeyo akalulu kagamba katya kadi wagifunye tukakaseemukaawo n'abafunye kaadi baliwo ekintu kye badde bayomberamuko omuntu baba bamumye kaadi nga ye amaanyi ageewulira wajja independent musango anti etteeka ly'ekibiina bw'oba wakkiriziganya nakyo ng'okiwagira awo wokka we wali akakwakuliza awo abasinga obungi akabalemye okutuukiriza
etteeka ligamba nti oba wakkiriza amateeka g'ekibiina nti bweba tebakuwadde kaadi olina okuwagira ono akoze eki bwe bawadde kaadi olina okudda mabega g'ono bwe bawadde kaadi kati awo ali akakwakulizo singa saawa yakugoba abantu mu kibiina ke kaseera abantu bonna babagobe. Kakati mbadde neesimbyewo naye ampangudde bwe tubadde tunoonya akalulu nga mwogerako ebibi era abadde mulabe wange kati gwe lwaki onkiriza ate nzire ku mugongo gwa mulabe wange? Muri konsayiringa kubanga ekyo kyo kyekiri n'ogamba nti musonyiye banayinza ndiwo ngenda kuyimirira mu mabega gaani goono ekyo kyo gyekiri naye abasinga obungi sikiriza kabadde kalulu tukatuseemu nti tukakubye kabadde kamyufu tukalonze kati tukere kubalonda nti tulonze akalulu nze sikiriza nzibiddwa bubbibwa nkakasa nti gana amaanyi gennina g'abantu agange gennina naye mu bwobubbi banzibye okukakasa nti abalonzi bange bampadde buwi kalulu kati kuba kali kagenda kuba kalulu nga tubala kalulu awo muba mulina kye mutulagayo kira naye ffe tukimanyi nti oba bakuwangudde si gwe abala akalulu abakabala bagambye bakuwangudde kitegeeza olina okukkiriza nti bakoze eki naye bannayuganda mwakkiri kati mulina enzikiriza nti buli omu avaayo bamubbi agwe bawangula ali luddawa naye nammwe mutuleke buli avaayo banzibi buli avaayo banzibi okimanyi buli wabeerawo reesi muba mupiira ekintu kyonna ekyokuvuganya wateekwa kuba wakola ki n'awangulwa kakati gwe oyagala kuŋŋamba awangulwa yaani yegwe gwe bawangudde naye era sitira ogamba aa nedda nze mbadde nina okuwangulwa oli kati ani abadde alina okuwangulwa nze oli abadde alina okuwangulwa kati ate oli yakuwangudde gwe alina kuwawangudde eyo yabadde ndowoozayo so bannabyabufuzi kwegamba bo gye bukomekereza gye butandikira ne gye bikomekereza enkwatagana terina baawo era oli bw'otegeranga omuntu akwesimbyeko aba akukyalenjinze tasobola kukkiriza nti kaakati onampa teri omuntu akwesimbako nga natanga atakusobola aba amaze okukyalenjinga nti ono takola ki tansobola naye n'otuukayo neera ne bigaana awo n'olyoka okkiriza abeera era batakkiriza teri akkiriza nti bampangudde noli ne bwafuna 0 mu kalulu 0 ku 0 ng'oli afunye 10 ku 10 ono 0 ku 0 ababbiddwa ababbiddwa ab'ekiboga mwenna mbatumiddeko timugamba mutya Muhooza Muhooza ani Desire Muhooza Desire nkutumiddeko ogamba otya bamuleseko ettooke obw'ettooke alimba n'abalala mwenna abeesimbyewo mu kiboga baagaliza birungi byereere ekizibu kati mu kiboga kye balina omulimu munene nnyo esayidi zombi si ya Nuupu si ya NRM bonna era kano akalulu singa wabadde wa independent ali serious yetegeredde obulungi nga yetegeredde abadde abamaze babonna kisooka balina competition nga bazisooka gibamu mu bibiina kwevuganya Nuupu nkoli ezina empologoma zino empologoma bbiri zaki za Nuupu kati bo basooka kwechallenginga NRM nazo bwe zityo balina empologoma eza NRM bonna bali mu kwechallenginga kati wewo bagenda sooka beerwane kubo buli omu alina gwaleso wakadi naze independent bonna bakibiina bate byonna sigambo kino oba kino kati bweje emivu yegiriwo kati buli omu buli ekimenero ogenda keno mukutu gweno kagamba ni kakati tuli byetukola tugenda kuwa mulabe mukisa tusetingira balabe mukisa nabere nabakinga majeti muje bakozesa lakuba kye sitamanyi kati mulimu abantu gaffe kati ngapengera bumanyi mu namawuli yetatuula abayina okumanya ekiriera ekiri neno kati tubimanyi akubadde sisobola bitwala byempulidde ku mukutu gwena sisobola bitwala ku gweno ne byempulidde eno sisobola bitwala ku gweno niko gamba obabeeramu wali eri gwe nojjayo mawulire noseka notulika n'ogamba kati oli kyeboogedde eno nga kyekimu kyeki oyinza ogamba bamaze teseganya nti ffenna tubeere mu buvuyo bweguti Ian Kyeyune ogamba otya nkutumiddeko ombuzeeko munnaye nkunoonya Honorable Beth Kayesu tumiddeko naawe kwagaliza birungi byereere yesaawa kati kano ke kadde
kati ye sawa twawula abalenzi kubavubuka kubasajja bagamba nti awo no mulenzi mukirabyo no mulenzi oliye musajja ate abakazi abakyala kubawala tawula bakyala kubawala kati bwaba abadde mu buyinza naye tukubaganya birowoozo byaffe tuli ku byabufuzi oli bwaba abadde mu buyinza n'awangulwa aba afuuse mulenzi abawangudde musajja oba oli bwawangula nga badde mu buyinza nga mukazi anti biribira byako aba afuuse kyaweddewo katuli mu kirala kino ekisanja kirala baba bakuyenje budde kiri kiba kiweddewo olaba omutumba nkutumidde araba mutumba olabe mutumirirawo abadde onalibu wange mupera nakati akyali kuba akomawo independent kati bali byawedde kiri ekisanja kyaweddewo kati tuli kutunoonya kisanja kipya kati buno obudde tetulina musajja kati tulina musajja bonna balenzi tunoonyamu musajja bwekigaana totunulayo maanyi go kati ate kano tekaliimu kalimu okutetenkanya naye kati kalimu amaanyi go ge gakugjayo maanyi go gokka ge gakugjayo naye nga amaanyi agasinga gekyemba kubiriza basinge gateeka kutunuulira nsawo lwaki ensawo basinge tunuulira nsawo amaanyi galina kusooka ekisookera dda amaanyi kumosawo banaye musajja musiwe magome musoke mumwoceeyo asooka ategeere nti ekintu kitambula musoke mumwoceeyo desire luzina desire muhooza sooka oyokyeyo atulageko kumanyika omuntu andaga kumanyika ensawo ngenda kukutegeereza nkugambe kakati gwe mikisa gyokka gyokka tusigadde kukusabira mikisa naye gamaanyi okoze ekyo ugandazeeko kati mikisa gyokka mukama katonda abantu abakuyiire naye gamaanyi g'ensawo okola ki naye bona oddawo n'ogamba kakati nze neesiga bagenda kunnonda kano ate mukaveeko akalulu temukazanyirako sike kali akawedde akakokono kabadde okuloopera nti ngundi wamulabye musiwe magome alabika ayina tageti waali nze njiraba naye bambi mumwoceeyo atereere mumutereeze waliyo Ssefume yaliyo Dokita Ssefume yagamba ngeyaza tukwerera nnyo bannabyabufuzi yagamba bannabyabufuzi gwe noonya bitongole bya bululu kusingira ddala kati ekyo kyekimu kye mbatunuzaamu ekyensawo ndi bamugume mu nsawo n'agamba kakati folaba tugenda wumula buwummuzi naye bwampita tugenda kulitalinga naye nze nina sikwadi nina ekibiina era njagala nakiwandiisa mukubba akalulu kisula ntebe tekisulawo wano kibiga obudde bwokubba akalulu tekisula oyo Dokita Dokita Ssefume Dokita Kalulu yagala kiri sisiti bwengamba bugambisa etingiraayo bapoling station 10 alimbisa ddagala oyo alimbisa ddagala naye omala zimuweereza n'akubuuza nti sebo akalulu bakabba ye ne ffuumu addire ye badde eriko obungi n'alangiriramu ey'omulala mufuusa kati mpozi mufuusa Dokita mbw amaanyi ge nga yekitiibwa kye agamba bugambi lino erinnya lyani lyago yawangudde kimawuli agundi Dokita kimuzungu muganda muzungu muzungu agomanyi kikaki ne Dokita alina amaanyi yemukiririza bayinza tulima nti muzungu oba muganda naye gamaanyi gandire ekitiibwa kitumuwa kitiibwa kyabwasa kuba ku kitundu kyaffe ye muvubuka yasooka okuwasa abawala abakazi 3 mu ruumu emu nga talina omufaliso gumu abakazi 3 mu ruumu emu nga talina omufaliso gumu ruumu emu oba nnyumba mu ruumu mu muzigo gumu
ng'alinamu abakazi basatu ng'ate alina omufaliso gumu. Kati yawe tetwamanya ate gubeera omufaliso gino eminene wabula ejjedda ngagamba nga kati wawakolanga batya nti abamu basulanga mu ntebe nga batudde gwe ngendo sula naye yajja ku buliri. Ababiri basula wali mu ntebe yaganze nabafunira busuuka kuba kati already bonna baali mbuto kati gwe watanjagala kugenda anoonye dyakola ate abala batyanga nnyo embuto ngano lulufuna amanya bumanya kati kenvudde waka ngenda wa musajja sibi byakakati bugalo lulufuna kangende lukulire mu bbaala ng'akola mu bbaala kati ne bakola n'embuto mu mabbaala bakula nazo mu mabbaala naye lulinga omwala olufuna olubuto. Abakazi nabo balina ennaku naye nabo abakazi bakyaliyo. Omuntu n'awasa abakazi basatu mu nnyumba emu ruumu kati tebaliyo gambe omukazi olaba wewakayano banga awulidde okwanya noba n'olubuto nagamba olwokuba okwanya awulidde bulizi nti okwanya netanawa kukulaba kuwulira bulizi oba nakuwulira ng'oyogera ku simu emmanju agamba ova kwogera na malaya nze ngenze namugamba bannange buli wembeera emmanju ogera na malaya nagamba nze ngenze olubuto katotegedde nti ngenze n'olubuto lwo nja kukukubira nga nzadde ojja olabe ku mwana sate siye muleeta akubira gogenda olabe ku mwana n'abaana bo babeera balimba nga balina gye balaga abakazi ngali eyamukwanidda ngo n'olubuto oba oli awo kati asazeewo kagende wali oba oli awo kisoboka naye ate bo beekwasa kimu yaba akulindamu kamiti kati obufumbo mistake ntono era bali mu bufumbo balina okwegendereza ennyo kati tubulimu nemwe tubabuulira ebibulimu kati tetubulimu kati mwabatabulimu mwagala kubuulira babutegeere tulina buwulirira bano ababulimu babutegeere obufumbo si bwangu obeera awo naye ng'oli ali ku tageti akulinda katono nnyo kumunyiiza kati myako kamu akwate esawuzi nga nengoye empakire nire zatayambala zikwata kanyambala zino satu zenzirugaza bwenjesawo ezirugaza zine empakingi abantu abasatu abo kati omusajja baamala ne bazaalira mu nnyumba eyo bazaala abamu nno kyenkana baalinga ba wiiki kati mukomu kamutumba essa kati era yessa dokita Sevume Kaloolo yagamba alongoosa akalolo n'akazzaawo buno bubeera mu nkoko yagenda emunagana yekosi gyali yasoma yakulongoosa ye yayitira Kaloolo yakabaga bulungi yakalongoosa bulungi nebino bagamba tubawadde mulongoosi simanyi ebikeba bakintu ye yalongoosa buno oba okamanyi obuloolo ngakabeera mu nkoko ako kanza n'okubeera nkatambula wano nekakwata nekakulema kati ye keyayigirako keyakolerako gundi yaki babino baga nti keyakolerako ebibuuzo yali asomera college kati n'agenda Makerere ku course kati yalongoosa Kalulu yagaira muntu mu kyokulongoosa professional doctor mu kulongoosa yali yalongoosa Kalulu n'akagira bulungi no n'akasaamu n'akabuluza n'amalo kalongoosa bulungi n'akasomako addamu n'akabumba ne kaddamu ne katambula awo twamukkirizisa era Dokita Kaloolo era essa Dokita Kaloolo notogale nababuuza wamukulu Kaloolo yewa baga era naye omugabe Dokita Kaloolo essanyu lye Kaloolo naye nga byafayo bingi nnyo byakoze bingi byakoze era yagamba abakazi ababiri bazaala ku lunaku lumu babiri yagamba era olubuto embuto yaziba wa lunaku lumu era bazaala lunaku lumu mu budde bwe bumu bonna balingiyo mudwa mu woodi babuuza omulwadde ali wano wani agenda okuddako nga tudde ku kitebe bwani ono ali ena olubuto gwe luluma ennyo asooka ajje n'agenda baali mu kasenge nono no omulwadde ali wano bawa aliwa ali eno nagayenze ekyali eno nono yatali kuzaala ng'ebimu tebannabinyonyola bbawe bonna bazaala ono yali azaala nono kati ono baali tebannaba kubinyonyola naza ndozi baba baali balina beba bamala bamubuuza era bali ababiri bazaala mu budde bwe bumu era ne oli omulala ali lubuto ali waka nga gyali ali olubuto era yasooka okujjanjaba bano abamaze ezzaala
kati nabo mabale bajanja benye ne waita banga lyandoza nga era mwezi ndowooza naye nazaala bonna nazaala naye kyamukisa mubi bamala ne bawukana ate bambi omu n'omwana n'afa. Omwana n'afa kati bonna bamuvaako kati bonna bamuvaako kuba ne yali asigaddewo kati ate yafunayo omulala kati yali ng'asigaddewo naye n'amaana n'alira ebyokugenda ebweru n'agenda yalibadde ng'eyaguma naye neyaguma kubeera yalimu mwezi entalo okuva nedda nga nze kyasoma n'osoma nagenze mu buno budde bwakyeyo kati oyo mukazi omukulu yagenze ku kyeyo yagenze kolerera abaana kyokka bawe dokita mulaba sene talina bakazi tebamanyi kyebaagala bakazi be batamanyi kyebaagala dokita yalongoosa kalolo kalamba bakazi tebamanyi ati babakazi buzibu bwe balina sente kati abakazi sente z'abasajja tebakyazibala sizaabwe baagala zaabwe olosanga oli omukazi ng'agamba nze kintu tutekwe tukolerera abaana oba abasajja ffe tetukolera abaana simanyi oluma muba mulina bangi ati bangi era mba nkolerera bonna abangi lwaki mu bangi bennina lwaki olowooza babo kitagenda kukolerera bali baba tebababala nnyo kubanga abasajja temukyesigika nga bw'okyogedde obeera eyo nga bakuli bubi oli akwaga akukubira ayagala kino ayagala kiro kati nga kukubala ennyo nze nagwako lumu ku kisiraani nagenda nenjaga omukazi nga bawe yafa nga namu kisiraani kyennyini nali simanyi kati nabawe bagenda ne bagira abaana bali ku masomero tomanyi abakazi bannamwandu kati besebo beekolako nolanga omukazi obuvunaanyizibwa alinga muto abaana bali mu zisulo sirina kyemmanyi nze ndaba mukazi nga ekikazi kino n'ekijimu kyakati kinazaala buzaali kangende nakino tomanya mukisa bijinja kwesumulula kizaale zisimayo manyi n'abantu bano basirikira ebintu bo tebanguwa kukola tebamala gabuusa muntu ali mulaavu ate obuuke oweekwasa ekibakulemesa baba basekereyo bali bwovimbavimba bakulaba oyingira kumba alina ekinamwandu kumba era bino betugenda ku kyetugenze kukola gonomala gabuukira kikazi mwetutomerera kukyalo kwotabeera nga bino ngekimanyi nvuddeko ngenze egundi kukola nti mbadde wambadde kiboga nti kati olazeewa ngenze masuuliita nkolera masuuliita ogudde ku kinamwandu maama olowooza kiwala kito nani manyi omukazi yakola bintu bye bwebiri kumbe yafiirwa bbaawe nze simanyi ngamba kati kenfuna ono omukazi ate ayina n'amanyi twagala nnyo abakazi abayimiridde ng'ayinamu n'ogamba maze bo omukazi ayina abaana abakulu bali mu bisulo ogudde ku kisiraani bali mu bisulo naye galaba omukazi agira olaba bizinesi nga ayinawo bizinesi naye nze kye nali musuubiramu ate nga si bwe kiri ate ye yaŋŋamba tetayikoolese etwongere mu bizinesi yange eggwawo tetayikoolese kumba ali mu kuweerera abaana maama obudde butuuka oba oluwummula olwokusatu olusembayo bakomawo waka abaana baddeeka abaana bakomawo ewaka bakusangawo ate nze nali manyi abaana bakusanga waka bansanga wendi ewaka ninga kumpi n'abavubuka kale bali mu kungoba ngire bavubuka ngoyinza okugamba saizi zange bali mu kungobereza n'ebiwala ebikulu kati omuwala ng'atutu abaana bakomawo nga bavaayo ku ssomero abaana bakubuuza osiga tano anko yagenda ngenda kima abaana ku ssomero nemubuuza oyina abaana naye nga yali takiŋŋamba nti ayina abaana kuba namufuna ndowooza myezi nga mu gwa musanvu awo kati kudesi naye nategeera mu gwa 12 abaana bawumaze naŋŋamba nno n'abaana naye nangamba nalaba buddeeka naye nga nange sikola ki sibifaako nga kintu kimu wafuna maye obeera mulaavu oziba amaaso batolabirako ddala anti bulaavu is blind oziba amaaso kyolaba bwoti okikyuka okiraba negative kiba kyamufuulo kyefuula bwe kiti kati oyinza kyolaba ng'ekituufu kiraba ng'ekikyamu kati kyova okiyita ekisiraani kisiraani okutuuka ku muntu abaana bakomawo nga n'abawala bennyini ntandika ate okwegomba okukuba n'abawala wadduka n'ovaawo oba wasigalawo nabeerawo naye nga sikyasulawo
naye nga nzijjawo ewaka abaana baakomawo nali sikyasulawo naye nga nzijjawo ewaka obuluusi kati najja nange nalina we napanga essenju y'omulimu kati natandika okuba nga jjeobuze eno nga jjeobuze era olunaku lwe baakomawo lwe nakoma sulika lwe nakomawo naye nga nzijja kati nga neefula nga alina bye mukolera era abaana bano bakitegeera luvannyuma naye ate nze nayagala kikweka ng'olwo ekirowoozo kinjijidde ekikwana abawala bano era olwalaba ku baana abakazi nammwe muddemu akatoola era abakazi bamubeera awo ng'omanyi nti noolina omuvubuka omuto fuba nnyo okulaba bakiri abaana bawumulire wa muganda wo oba wajjajja waabwe gwe manya woobaleetera ewaka ku 199 emikisa oyo omusajja w'omuvubuka gwe wafuna emikisa egisinga gyagenda kukwana oyo omuwala kubanga gyemyaka nze kugambye obwongo bwakyukirawo era natangala bwete era naye nantunuulira nange nemutunuulira nentunuulira abaana nagamba ya naye kati kyenakola obutayagala kugenda nesigala ng'era mbeerera bambuuza anko ng'era bugaye ti anko kati bwe batyo naye nga saagala ate kubeerawo nnyo kubeemanyiiza kati nga njagala mmanye ti nze tulina business program naani nenyaabwe nga si bya bufumbo wabula nga tulina business zetukola ki sobola okufunako omukisa ogukwanirako kubanga byali ebiwala nga 3 byali nga 3 nenga byonna biggumidde ekikulu n'ekikiddako n'ekiddako byonna nsobola kati kuli kye zitasobola kukwana awone ekkomera gwe bayogenda kusibira bwere ate alisibye ate osiba omwagalwawo nali mwagalwawe ng'ate ogeze ku baana nali mwagalwawe babasiba no bulijjo noli nasiba bbaawe kibeera kizibu kibeera kizibu tonaolabayo omusajja omukazi asiba bbaawe kale akusibira muteeka kwagala mwana wa ssomero kyekyo kyokka kale ne waba takusibye kale abalala bayinza obiteekamu omuliro ne bakusiba kyekyo kyokka kyokka era kale kyantaasaako kuba saabaagala wawona komera lyali likuyita naye nze nali n'omusango nze nali manyi funye mukazi ali awo nga sikimanyi nakimanya nti namwandu naye obutawakazi obutoogera yakugambe namwandu atoleme kudda nedda bwogere omuntu mubulira amazima nti owe munnange ABCD jangu n'atebeerera ddala mugumu kiri kigenda kutuukako manye abasajja tunyumirwa nnyo ng'omukazi gw'okwanya ali firi talinaako mbwa yonna ndekyakuluma baana okyannamwandu sandi kifuddeko naye abaana nga bakulu yafa omusajja tamuzaddemu ekyo kyadinaye bwe nalaba abaala ningabayo obukazi nga kikemo nga kikemo kuba awo yali nga nkemye era kyali kigenda tuukirire kuba singa nakaka lazima singa nali mbeerawo ewaka awo nensiga nga wembeera nga nali oba sirina nze olumu yange we napangisa mbeera waka awo mateeka 10 nali njawo enzika nga njagaddeko muwala omu oyagale ogaane naye wagamba owa kwemalako emirembe naye kyagenda kifa naye era nekyanjijjawo okuba nti ngenze si kuvaawo nti nvuddewo navaawo kola gaapu butalaga baana bano nti njagala maama waabwe wali okola kkubo nali nkola kkubo butalaga nti njagala ndi kitaabwe nali nkola nti ndi mukozi tukolagana mu byamirimu kinali njagala okumanyiza abaana wali toyagala byakuyita taata abaana bano kumpita taata njagala mbe nga kyembaze mbeere ngajjawo nga mirimu gyaye ginese naye nga bwenjijjawo nga bwenyigako ku liiso ku baana bano bwenyigayo bwembinyigako kisiru bagenda kisibira bwere bagenda kusiba bwe naye kati awo we nagira negira ningamba it is okay nenkola ki nengenda nga nkivaako pola n'omukazi omukazi sebo nga amaze okufunza n'abakazi nga akufunziza kuyinza okwagala omuvaako ali nakyo nekikufugira ekibu eka kyayatandika okujja essula eka maama
Ana bana bamalira ne bamalira ne bakitegetero weza wayita kamika. Nakuna bonaku kuba tandika nga eri tasulayo nga da ajana suleno era akera navayo kanatandika odena abakazi nabonne bakulu abategeera abakazi abo nga balina abaana abakulu waka kati bwatandikira ddala Jerusa vayo nengoye zino nazoleza oli abana balabire ddala kugamba balime kubuusa buusa kibona ajja wano balina nkolagana kyalagira ddala nti ono yakulaba yagamba linekubo kandikire ddala yandabira wano first time nga abaana bakatuuka nga bakava ku ssomero wa kilasi ki kwaliko ndoza kwaliko ekya senior 2 no wafo ndowooza baali awo nekyemanyi omukulu yali wa senior 4 ndoza kwaliko 1 ne 2 ne 4 n'omuvubuka awo naye abakazi nabo abakazi bakulu bave ku buvubuka obuto nga balina abaana abawala bo balina engombe y'abakazi eriemu namuyise yeyayerese kambuuze gwe yakuyita teyampita gwe walaba nti nfunye ekintu kyerere naye teyampita naye era gonde abakazi bagera ne bakusanga ku mulimu w'okolera najja naye wadde takugambye tekwagala nakola nina byakola nga leero akuyise kyenkana akuyise ajja kuba omulimu gamba yakutega yakwetega ngenda kuweza ne bobonse de kali sigenda zikuwa lumu naye ngwe ngolera omulimu gwange gugiye bulungi njakuwa sente nokola noyitika nokola bwagira bwagamali nina ebyokulya waka bobe tolidde jja kwijja nkukwe ewaka ngoba olusi ngaleese kyatawo kiki kiba kiddako nawe nomanya kiri kikayagala omusiru omukazi katayetika emmere nagikulitira ku mulimu nakwita nti gyoli nga wakwise tosanzeewo omuntu mulala yino oba musajja onaawe nakulita nga waleeta batoli bomukazi kati golowooza bakuleetera mmere yokka yokka oba bakwise kulya mmere yokka 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 oyo ye MC w'Emagombe bonna bwe batyo omuntu nabeera n'abakazi 3 mu nyumba emu ku mufaliso ogwo n'alongoosa akawuka akatono akasembayo obutukuvu akatono akaloolo nobubeera mu nkoko n'okukazongoosa otya kugamba okulimbira ddala ensi n'olaba nedda sikulimba era ye kennyini singa olunaku lumu tujja mufuna mukama atuyambe tujja musyazaako wano nga dokita dokita yali alongooseza kaloolo atunyonyole bulungi sajja yakabaaga n'akabaaga bulungi nyo kati awo sakola ki mumulindirire sategeera ngeri ki yonna yonna gyeyakabaagamu sagitegeera yagamba yivu nnyo yagamba bato abasinga muno abasoma mu ggwanga lyaffe Uganda batono abasinga betabo batono mu ggwanga lyonna Uganda naye ngaali wafaawo kibuga kibika kati akola ki dokita agenda yajja musawo wa dokita musawo wa kizungu naye abalwadde akusanga kujanjabira olina sukaali eddagala lireeta olina sukaali nja kuleetera eddagala lya sukaali olina alusa nja kulireeta abalwadde yanoonya abalwadde sibalwadde kumunoonya yanoonya abalwadde si balwadde kumunoonya eggwanga line ettabu naye nga mwena tubatumiddeko munaye abakola emirimu bwegityo nga gwe ogukolera eno gwonoonya abalwadde n'obawa eddagala naye weebale nnyo okubeera ng'abantu nabo batereeza kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko.
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7772 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Abantu abamu obulimba basura balonda kugamba babe omuntu nze kizibu okukkiriza nti omuntu eriyo omuntu omulimba omuntu wayo ajanto omuntu wayogerera ekintu kyonna abayinza kati omuntu ayinza okunyumiza emboozi gwe nolowooza akulimba naye nga tekyanyumya kyekyo kyennyini kyanyumyako kati nze nanyumizaako mikwano gyange awo nembanyumya ate nga kyembanyumizaako kyali kyeze nalina kojja wange w'amagye Kano Mulamba akola ku kisaawe Entebbe naye nebagamba waliwo abo babulooka abo naye ngenda nemulabako naye nga waliwo babulooka abo nga bayita bajjawo ne bakuŋŋaanya ne bawandiika abaana nga basomesa abaana okuvuga ennyonyi okuba pilot nga babulooka naye nga bw'obawa ssente zo kati bo ne bakuwandiika ne bakutwala mu kitongole ekiyigiriza okukola ki okuvuga ennyonyi ne mbaga naye kati nze atasoma ngenda kuyiga ntya okuvuga ennyonyi ne baŋŋamba gwe beera mugumu ogenda vuga ki ogenda vuga ennyonyi ennyonyi ogimanyi nti ye era nagivugako era naye nakinyumiza bale ne bagamba ono si lwatulimba kino nti tebafera goge mazima ekyaddala tebanfera kuba zente nazibwa era nagamba kojja ebiseera ebyo naliiso nalina mu P7 bwe navugira ku nnyonyi nali mu P7 kati ane bali nabagamba ne mbanyumiza ati kojja naye ne mugamba sente njagala zakola ki zakola ku ssomero bangamu nenda kati bali abaguli bali eri mulimu omuntu nakubba naye nga ate takubbye kati simanyi oba ennyonyi ziri zaali zaabwe oba zaali za kisaawe oba zaali akasaawe kaali awo kajjansi oyita kajjansa n'okwata eyo bwoti kuseri savugira eri munyenyoni ekikulu kyennyininyini kugamba watuulamu n'okola byokola bwoti nomanya ogivuza nga kali ku ttaka awo nomanya nti ogivuza sagisitula teyasituka naye bakanyingizaamu waliwo n'enfu naye kimanyi nti eriyo n'ennyonyi enfu kati masimanyi gye natulamu yalinamu simayo gye natulamu yali enfu naye era nga natulamu bulungi nnyo nenyiga buli kimu gwe baŋŋamba yingira oba nava mitwalo gyali 35 ne baŋŋamba jangu neŋŋamba yingira bulungi nnyo kuba yali awo ngepaakinze ng'eraanize nenyingiramu ne baŋŋamba tuulawo ku moto nentula nentandika onyiganyiga amapeesa awo nenyiga nenga lino ligisitula lino oba oyagadde yeetooloolere wano onyiga lino kati nali ngenda ddi neŋŋamba ate okola ndo ojja gisimbula kaira nga nansomesa yennyininyini ogivuga nga mwali gwe n'omanya nti ogivuza era navuga kuba natuula we bavugira era navuga kubeera kyenali ekyali kigisa era kati nze oli bwe mugamba nagivugako ennyonyi abamusinga bakola ki bawakana naye nga najugira bulungi nnyo era naŋŋamba kati okugisitula naye yali akimanyi nti kojja wange kasente we kali sirikale ng'amanyi nja kumufumbafumba era yangeranga mu budde bw'okuddayo ku ssomero mwe yanfundiza kati ndikojja ne mulimba limanyagala akasente k'okubukira ekyo napeji mito yaŋŋamba oba oyagala esituke mu bbanga olina wezi mitwalo 5 amalala kati ekizibu ekyannemesa okuvuga ennyonyi gisitula mitwalo 5 gambula era ge nalinzirako kuba wano yaŋŋamba kati ogusooka bw'oba osoma tosooka kukola byonna oyinza gisitula nekutta kati nasooka somera wano bw'osasula 5 tekutta anti kati nasooka yiga nasooka yiga eri ebintu munange ebintu nga bisoboka eri ebintu nga bisoboka naye oli n'agamba mba tekisoboka nze nange kennyininyini singa
Era bano mukutujjako sente. Nasooka nendowooza balimba naye namala kuyingira mu nnyonyi bwenti n'olaba ng'ogivusa. Nenjituuka bulungi nentuula bulungi nnyo webavugira nenyiga amapeesa nenyiga batoni eribuusa nenyiga lino erijja livansi nenyiga erigiddusaawo ng'ekyali ku ttaka wano nandaga nerisitula wano kati bw'obonyeze wano eba esituka busitusi eba egira bugizi bweti neekola ki nesituka kati era ebyo byonna byonna mu nnyonyi n'ekyakulemesa ogisitula 5,000 5,000 kuba kati mba navuga awo era ennyonyi ngimanyi bulungi nnyo naye His Excellency the President of Republic of Uganda afuze bantu musajja nnyo nze simanyi abantu era Kyabola Museveni naye oluusi oba omusaasirako kuba abantu bagezi bafuga omugezi abantu bagezi katofuga omuntu omugezi nawe olina okuba ng'oli mugezi olina okuba ng'oli mugezi kati kyekyo aliwo bulooka lumu nga batunda ettaka ng'ate ettaka eryo si lyabwe bajinga bintu ne babijinga babulooka bagikolera ddala emize kati bamala kukola ebintu ebyo bulooka omu yalina omuwala gwo nga gwe yeepikira nga muwala mulungi nnyo wamala funa ssente agamba omuwala gende batuvugemu mu nnyonyi gende wali entebe ku rizooti komewo n'emiliyoni ze ziwera nga 2 batemye bagenda wali Kajansi awo kasaawe kaawo ne babuusa ntebe omuwala abakazi obamanyi essanyu lyamutta ate tebasula ntebe naye amukudda nga tebalina nezebasingisa era omukazi yamaliza ng'aleseeyo omusajja nakibagamba naye mbagamba abaana obeera wano eno n'ogamba hoba ndirinnyako ku nnyonyi osobola gwe oba toyagala osobola nze nange nali nakukkiriza nti nali sikiri mu bulamu bwange nali sikimanyi nti nsobola n'ofa nga nvuze kati onootera okugamba tukuyite MC Pilot MC Magombe Pilot kuba nagivugako bulungi nnyo nagivugako naye babulooka nkubulire babulooka bantu bazibu nnyo era omuntu yenna nga wandibadde ogula oyina kyoyagala okugula okwegendereza nnyo babulooka bazibu nnyo mu buli ango yonna esinga bubbi na bufere wali omuwala yali Sawude mukwano gwange bamuyita Namuberu babulooka bamuguza poloti ye ku intaneti ku intaneti yagigulira wano yabulira nga balanga yali ayinayo kapoloti kati nayagala okugula kapoloti akalala kati mu kitundu kyekyo bupoloti bwange kakageri kenagula eno kapoloti era kanzireyo ngoleyo akalala kati zonna zigenda kubeera mu kitundu kitya kyekimu nga munange ayogerezeganya maye abawala abo tebeesiga nnyo bantu abantu baabwe tebeesiga nnyo bantu namwe mubakubye nnyo mubabonyabonyeza nnyo kati sisingiriza kati oli omanyi omuntu okuba n'ebiwandiiko bya poloti emu ngaolinapoliti girinako ebiwandiiko bya mirundi 2 ekyo kya bulijjo bayiza obiwa omulala ne babiwanabaguza abantu banjawulo yalina ebyomu biwandiiko bino bye bagimuguza ebyakugundi n'aba n'ebyoku ssimu kati ye wa mukisa abagimuguliza ku ssimu ye wa mukisa singa bagiguza omulala olwo yasanga nga bazimbyemu tamanyi nti oba mukisa oba kisiraani ye wa mukisa kati nade mukisa ki era alina okwebaza Katonda nti okwo mukisa yasanga nga kitegeeza mu bufunze polisi ye kuba yiye kuba singa bagiguza mulala yandigeza okudda nga nzimbemu kuba kati bano bagimuguliza ku intaneti abo ogwokubiri bagimuguliza ku masimu bano babulooka bano abakozesa ku gundi nti kakati ffe tukulaga gundi ne tukusindikira ebifaananyi ne tukusindikira ebijongerako n'ebiwandiiko byo byonna ne tubikuweereza nga bamukubira poloti bulungi era akapoloti nnungi mupoloti nnungi ngazi bulungi ebipimo bye bimu yenkana n'eri kangisasule
ng'akwata ssente ng'abawa ng'abasasula ng'agamba nina poloti zange meka biri e Uganda kumba ina poloti ejo emu kati atuuka mu biseera bwe by'okudda ng'akomawo ng'abakubira agende ku ofiisi bamutwale mu kifo poloti weekola ki weeri ng'alinnya bulungi nnyo nga bajja bamuvuga bulungi nnyo mu muntu komanyi babatise baba n'emmotoka zaabwe eziva ezirambuza abantu ng'ojova era ne bwoba ovudde wano ng'olina omuwalawo ng'oyagala okuvuga mu buvuzi bano abaamuguza tebamanya nti gye batugwe baguza yoyo nanyiniyo baleka tebakimanya bo kati bo nga era ajja bwe yakomawo nga bajja ku ofiisi nga bakwata kkubo nga bagenda ku poloti kwejjiri nnyini kwe baggukira ku poloti ye n'ababuuza nti waayi poloti gye munguza nga yani n'abagamba eno poloti gye mwanguza ani nnyini yasooka babuuza ni nnyini wa poloti eno gye mwanguza n'agamba nnyini ye twagigula ffe twagula wano wonna wonna amanyi mbu bo bagula ne batunda ne basala ffe twagula lumu wano wonna wonna kati wano ne tutandika okusalamu poloti eno era yaffe yeffe bannyini baani poloti gye twaguza n'abagamba eno poloti yange n'abagamba poloti ne bamugamba poloti tukugambe poloti yaffe nga bamukubye ku mutwe nga munnange kati ate ababadde bakolagana ne park company omuguza poloti ate bayingira kooti badda misango ye ne company nga badda misango kati ng'ono aleeta bamuguza omuwala ng'aleeta bamuguza abamuguza ng'ate baki batuufu kitegeeza bano babulooka bamuguza bubbi bamuguza ya bubbi naye ng'ono yali omutuufu nnyini wa babulooka beesiga babulooka ennyo kirungi basobola okukolera omulimu naye tetubeesiga nnyo ate tobeesiga nnyo teeka wootadde ssente zo naye ng'omaze okwekakasa funayo omu bamagombe yakubba funa omulala abanense nekubba kumalawo golo okuba oli Saudi oli Kadaama funa omulala nze oba tenneesiga funa omulala ate beesiga nnyo naddala kati funa oguwaakakwana omupya manyi bakwana gw'okwanya omupya kugulire poloti ojja gisanga ono mukyali mu mukwana izo Kadaama abeera mu mukwana ennaku ezo ku wiiki egi kati bayinza kuba bakyali mu relationship yamuweereza ssente ate ne bayomba ono naye n'agamba nange kampitire wano Kadaama bakuba eddagala eri batabula omitwe beekyanga mudakiika budakiika n'eriba ddagala bakuba eddagala erindi eribizabiza simala tubakubye eribata mukwano okwagala mukwano tubakubye eribata sima eribiki kati babakubiramu eddagala eribawunza omutwe ne bawungira ddala emitwe bakadaama ne bawungira ddala emitwe Kadaama yakukola ki tewali naye obuzibu bwa Kadaama bwe balina beekyanga olingayinawo ng'olingayinagwo baliko ekigundi banaye tuyinza obutasukka wano kubanga ebibuuzi by'omusajja ono tebiggwayo naye bannange olwaleero gye mmenye naye nga Mukama Katonda pilot MC Magombe oli wagambye Dr. Sevume Kalolo Dr. Kalolo Sevume sajja yalongoosa Kalolo waliwo eddala waliwo erinnya eddala erimuweebwa olw'okuba nti ki Profesa Dr. Kalolo yalongoosa Kalolo bulungi nnyo n'akajjamu ekibumba n'amala n'akizaamu n'akazaawo nekatambula abasawo ne bamuggyako ne bagamba nti gwe genda oli dokita gye era kati mu kulongoosa be baprofessional b'okulongoosa abalwadde be baprofessional tuyinza kusuuka wano bannange mubeere bulungi mweraba